So diversion izijja kugambye nze diversion eyasinga okumenya yeyo okungamba nti ndi moyo nti ngira simanyi ndi ne mwami Museveni biki byonna byonna eyo yasinga okumenya wakozesa amaanyi gali mangi nnyo. Ku myaka egyo buli muntu yeebuuzanga omwana ono bidi yagijjawa kubanga tewatyanga nti ne poliisi we yakustopinganga ne stopping emotoka yo wagambanga nti nze kantambulewo novaamu n'okola ki notementa nera wabirabye wano nti train twazirinnye basi twazirinnye ebintu twatambudde nga weewamu like nze regardless of what I move with or without I move nikiba kigere tambula teriiwo otambula teweekwasa kyetuyita calling okuyitibwa nti nange mwenyini ntuuka ekiseera nga ebyantumwa bizito. Mu programu yaffe yoga ng'amannya yenze Nyondo Rozet olunaku lwa mukaaga ssaawa 2:03 ez'akawungeezi nga bwe nabasuubiza okuba nti ate ngenda kubanga mbatuusaako abantu ab'enjawulo n'olunaku olwaleero ate tuli n'omukulu muyite ow'ekitiibwa oba His Excellency Katumba John era eyeesimbawo kuba pulezidenti nga nateera okyakomawo taata nenga goene akatweyungako genda maaso bere nga ate osubscribinga tokomawo nateera okwate kade obeere nga woteka ekintu ekipya kyonna ate obeera oyongerawo. So omukulu ono actually abasinga tubadde nga tumulabulabi ku butambi ku zi videos ez'enjawulo nga tulaba nti omuntu ono muto naye ate omutuukirako ddala physically ate muto ddala wabula siri muto ddala agenda kuba nga tubuuzaako n'emyaka tujja kwetaaga okugimanya kuba ali muntu yavayo n'agamba bidi omwana oyo agijjawo okwesimbawo okuba pulezidenti yaze ng'asaaga yazi just kutukangamuuko oba yali serious. So ensonga ezo zonna ze mwali mwebuuza waali okuzeeyogerera era nga mukulu tubuuzeeko tutandikire ddala awo. Oli mu yoga Nyondo Media. Neyanziza nnyo omukyala Nyondo Media olw'obulungi bw'onkoze. Nze golaba wampadde treat way from the beginning. Thank you very much. From Sawe bwotyo n'otambuza Dubai ebifo ebyenjawulo yagenda obijjukira mpola mpola ya bingi zimamuza bingi nontwalako Sharjah nontwalako saidi ze kinandesa kubuuziza guno kubadde mundi gwo gwakumeka okujja wano ne Dubai bwe gusoose mundi ogusoose okujja wano neera nga ekyandeese byabadde ebintu bingi neera nga ebisinga tubikoze. Bwe twatuuka waneeno sooka obuuze kwakulaba osooke otweyanjulire amanya Bannayuganda bannange n'abantu mwenna sawa ndowooza za lwaggulu mwasuze mutya musiibye mutya. Good evening everyone. I'm happy that I'm before you today. My name is John Katumba, aka Katumba Oye, former presidential candidate and hopeful president of Uganda. The next president. Tewali kuwanika. Ekyaliyo taata omuli gukyaliyo. Nange yakutuma. Tannangamba nti wanika. Okay, eyo tugenda kutuukayo. Otwale ku kisaawe. Twali basanyufu nnyo omanyi obanga wakareceiving omuntu mubeera basanyufu nnyo ebisinga muyinza obutabidiscussinga olwakadde oba n'okwerabira naye nga mu kutuukako wanene Dubai wawulira otya kiki kye wasangawo weather yawo wagiwulira otya weather ebadde like basically ebadde hard naye nali nagimanyira kubanga ntravelinzeeko naye ate ekyeddungu kyo kyasukka mbeera y'eddungu is another thing naye nagenza okulaba nga basically ekyandeese omanyi we nali nga ndi e Uganda
nina project gyenkolako nagilaunching abamu bagiwulira bagiyita nzimba nentuuka ekiseera nga neetaaga ku benchmarking kitegeeza nti ova mu woli nogenda n'olabirako kuba akola ekyo kye wali yagadde okola ki okola. So we natuuse eno Abanayuganda ne bannyaniriza ne basupportinga buli kyenkola ne bampa walabye nga tugenda ku Luwombo twagendako ku Mpombo omukulu Hasani nakwaniriza nanyaniriza naye nawe lokaminga idea eyo nagamba eri so great. Nendabanga Abanayuganda bangi nnyo abantutte ku businesses zaabwe ez'enjawulo ze nali mmanyi buli ajjeena abagenda kukola bwa kadaama abagenda kukola bwa yaaya era waliwo ne betwasanze ndowooza ku kisaawe kwegamba yes owekitiibwa Katumba Oye nga lunaba kugenda nnyo mu nsonga ezo ezakulese wano mu UAE oyo yenna akulaba ali ku Nyondo Media yali etaze okumanya ekinono ku background yo nga gwe akuyingira ebintu bino ebyobufuzi abasitwa basinga bagamba Katumba ono Oye ayinza okubanga yajja just kukangamu okonenga teyali serious era abasinga bagamba togenda kudda just kali kabali nga tunakutuuka kawo okunyunyulako nnyawo tubadde twagala tuyiteetemuuko ensoma y'omukulu eno lukwakwayo just bakiyita lukwakwayo. Nze no nazaalibwa mu 1996 that is 1996 November 25 November mbanko na 26 okay najja nina 23 ku lunaku lwa nomination nenfuna 24 yes nali nawakujja nga nina 18 naye emyaka neginemesa naye bagamba tewasoma oyo agamba nti saasoma wajja oli mwana muto nekitegeeza tewakola tewafuna budde kusoma wajja buzi nali fresh graduate from Makerere with a bachelor's in transport and logistics nera nikakati nyongerako ku bitabo lwakubanga ebimpuuba kati bingi naye nga nsomye era nentandika kupangawo empapula zange ziwera oyinza n'okumbuuza bino ebimu wabisomerako oko mu lubuto kati oyingira ensiike y'ebyobufuzi ekintu kino kyali kirooto kyokuva dda oba wagwamu kigwe with time bwalinganga omanyi wabeerawo bwe bayita obutume calling ekintu kino natandika okirowoozaako way back from P2 when I was 8 years then nenkirowoozaako nenoonya how to do it but kyabeeranga hard era nze nasomanga manyi nti kino kyeŋŋenda okubeera like I tried as many as possible to make myself aware of what I'm going to be so mentoring biki nera byali bizibuzibu nga bwe bikyali naye I maneuvered so nenkolako awo mu downtown nga ndi muyiribi era embeera z'obuyiribi nzimanyi nembaako obu business bwe nali ntandiseewo awo nenvaawo nengenda ku somero nensoma kwegamba nzize nga ndi ku nkwataganya mpola paka so we namalirizawo ne bachelors lwakubanga okusomako kwali hard nasomeranga wano nebwerwa wano kubanga mulimu bye nasoma mulimu bye batalina wano e Uganda yes naye nga story so ne Dubai nkozi kati ndi Dubai ewaka like in home nga tulina kutraveling ate musindala okubanga tubikola ekyo tekyali kizibu naye ekizibu akageri ke nazaalibwa nga sina maama mba mpita by then nali saawula kino oba KCCA oba police naye mba mpita mu kibuga ndaba omukyala yeetisse business ye y'amenvu alina abaana mbeegombesa nze atayina ngenda okulaba
business y'omukazi bagimuggyeko ye bamututta ali awo akaaba. Ekyasinga okumalamu amaanyi nti abaana babaleka awo. So I didn't know what took place after. Nga bamaze omutwala. So after there netandika mpola mpola okulaba nti how can I develop a better Uganda. That's when I recognized that here the power belongs to the center. So she developing. So nga tukyagenda mu maaso n'omukulu ekitiibwa Katumba oye. Abantu abasinga akaseera ako wakozesa amaanyi gaali mangi nnyo. Ku myaka egyo buli muntu yeebuuzanga omwana ono bidi yagijjawa. Kubanga tewatyanga nti ne poliisi bwe yakustopinganga ne stopping emmotoka yo wagambanga nti nze kantambulewo n'ovaamu n'okola ki? Notementa. Nera wabirabye wano nti train twazirinnye, bus twazirinnye, ebintu twatambudde nga weewamu. Like nze regardless of what I move, with or without I move. Nikiba kigere tabula teriiwo otambula teweekwasa. Kye tuyita calling okuyitibwa nti nange mwennyini ntuuka ekiseera nga ebyantumwa bizito. Kubanga mubeeramu ekintu ekimu nga it is hard to explain, but you have to. Kati kiringa ng'okukeera ku makya omuntu okumunnyonnyola n'omugamba bannange nze njagala mmwe mubeere bulungi, naye ate ye nga mu bwongo bwe yateekamu nti ndi project ya gundi. You understand? So kibeera hard to explain. However embeerawo emunyiga n'alaba ebikolwa byange, then later n'atandika okurealizinga why I stood for presidency when I was still a young man. Yes, it is not about prestige. It is not about name. It is not about what, but it is about who you stand for. Kubanga basinga bali balowooza nti gukola ekintu ekyo kubanga mu Uganda neonalinga sinazaalibwa tetuulyawo mu history nti eriyo eyali yeesimbyeyo ku myaka gyo newankubadde ensi yaffe bajo era yegwe asoose okubanga weesimbyewo ku myaka emito newankubadde ensi yaffe bagyonoonye naye abasajja abo bemuwulira abazirwanako, some of them started when they are 18, others 14, others 20. Waliwo yali ne ku CDF nga yakulira eggye ly'eggwanga ng'ali mu 24. Oba kiraba kikyengezako kugamba nti our generation baji traumatizing, baji like balina engeri gye bagifuulamu okubeera ng'eyewuunyisa ya kisirwe nti omuntu to be something. Waliyo abali ba minister, agenda obuuze abo ba Dr. Kiza ne bannaabwe ba Gregory bonna muntu obabuuze bali ba ministers ku myaka emeka. Mr. Muntu yali CDF ku myaka emeka. So fe generation yaffe gye bali okulaga nti you have to be 40, 50, 60 because abaliyo tebaagala kuvaayo to be what you want to be. Bagala kuteekawo like ngombo ndowooza nti tutegeerera ku myaka bwegiti. Actually waliwo neyaŋŋamba nti Katumba lwaki tokolayo akatabo how to manage a millennial, omuntu abeera atya n'omuvubuka. You understand? Nti ekyo kyandaga nti abavubuka we are like waliwo gap though waliwo pretense ejja nga balina kye batwagaza like in terms of elections, in terms of vibe, campaigns, pushing their agenda nga olaba mu North Uganda nti wabeerayo projects nyingi funded but after nga bifuuka ghost town nga tebikolebwa naye nga obupande bungi n'okusinga services so bingi naye nga nina agenda eyandeeta nera ngoberera egundi ziri 9 points zentambulirako ziri 9
era ng'ezo points esooka kwe kuuniting abannayuganda bonna. Era ndaba simanya nti oba gwe oli wa kala ki oba oli waawa ndowooza wakirabye mbeera na buli omu because they are Ugandans and literally what defines us is Uganda. That's who we are. We are not competing with these local people. We are competing on a global trend. Two, after unity, tuli koche tuita globalization. Globalization kwe kudira Uganda neba ng'efaanana ng'ensi ziri endala. Kati nga we nazza okubenchmarking eno nalabye zi training nga ndaba obuntu butono naffe tusobola obukola kasita tujjawo enguzi. Okitegedde kasita tujjawo bano abataagaliza nsi ne tuteekawo abalina mwoyo gwa ggwanga. Walabye ebintu tusobola obikola. Lwakubanga kati omuntu nawuliddeyo bwe bagambye ab'ente. Omuntu n'akola obwakadaama eno n'abonaabona amanyi ogenda waawaayo miliyoni ze agenda funa ente. Ate n'otuuka n'obidiverting ebiso. Ezo embezzlement, corruption, poor policies, twagala kutereeza wabeerawo policies ennungi. Oba okiraba economic independence, like abantu babeere nga bagagga. Natuuse wano mubayita b'emireti. The Emiratis are rich. Bagagga. Ate nga olaba ka Dubai ne Buganda ekasinga obunene. Katono. Buganda. Not Uganda, but Buganda. The Emiratis, they have money. Literally they have money. Ate bonna. Fabagwira. Olaba n'abagwira mulimu kati abazinda. Balinga balina sente zabazikoze waneyo ne ziwera. Ndaba bulungi. So all that is a point to put across nti ebimu ebyandeeta byebyo. Oba okiraba nti fenga ffe Abannayuganda ne tubeera nga tulina economic independence nti tusobola okwesalirawo tu exporting ebintu bingi. Nera mu project gye walabye ndi okwanjulira abantu b'eno nzimba nti nalabye eno n'amazzi obuzzi tulina ennyanja ebiyirire eno batega bitege ne babitimba feniti eyiwa kyokka n'enkuba yeeno bakola ekitukuba bakola nkole eri artificial enkuba okutulako okutonnyako bakola nkole ne bagamba nti kati leero basi amayanja basimye masime gonna agasinga omugi gali artificial batutunza musenyu mitayimbwa na seminti naye otunulira enguudo zaabwe class. Omusenyu tugwina buli kimu tukiina nkoze waffe ekinya ku kinya otuuka eri neweebuza what went wrong in our country naye neneebuza oba bannaffe tebajjaako eno kwegomba ne balaba ne bazzaayo bingi naye tujja bikolako. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu wabanga ajja okutuula mu ntebe eno abeere nga ate akwasaganya ekyokukulembera abatuuze mu ggwanga ajja n'ebisuubizo bibeera bingi tukirabyeko naye ati bw'amala okutuula mu ntebe lwaki ebiseera ebisinga batuuka ate ekiseera ne bakyusa n'alaba nga ate alina kutunuulira lubuto lwe naye nga teyajja ayayana kubanga awuliriza ggwanga ekintu ekyo singa Katonda abeera kutaddemu n'akutuuzaamu okakasa oli wiringi okutuula okuba Munnayuganda kyebamusuubiza. Kati kankubuulire ekintu kino kitandikira mu Bannayuganda nti bagenda ne bakuwa obusente obutono n'owaayo akaluluko kati n'eyakaguze naye ayagala azzeewo muki mu nsawo ye. Oba ontegera bulungi eyaguze akaluyiya naye ayagala kuzzaawo mu nsawo kati nekifundikira nga golowooza omukudde kumbe ye yakoze eki ye yakudde were you there bannange namukudde naye ye nga yakudde. So policies ze bateekawo ne zibeera poor naye mweno nzimba community wealth project ndowooza mugenda laba waliwo already enkola sigamba nti nsuubiza busuubiza kubanga Katonda yampa obutume naye simanyi kwogera nnyo. Leero gyonna etegereze.
ebikolwa byange bye bisinga okunjogerera sitera kwogera nnyo. Excuse me. So ebikolwa bisinga nera wondaba nga njogera n'abantu like I talk less naye manyi nnyo actions. For example kati ng'ebintu nga bino ezo nine agenda zengoberera yenna aziraba nti zimukolera atwegattako bwe zitakolera n'alinda alitwegattako edda. Oba ekiraba oli waawulira nga corruption ekyamukolera, oli waawulira nti akyayagala okubeera nga human rights teri azigoberera, ng'environment emukosa no temukosa byalaba bimunyumirwa nga gundi etwala the bridge eno ennyanja omugga ne gujja ne gubiyoola ebintu ebiri low class. Nalabye wano oluguudo nti newolusima kiba kizibu nnyo okufunamu ki pothole. Okiraba, it is not about the environment. Tuyinza okugamba nti environment ewaffe enkuba etonnya nnyo, naye nagenza okiraba ate nga kintu kikulu nti for example when you buy a Chinese phone, let us say waliwo obusimusimu nogula of a low quality because it is cheap, then later on mu bbanga eritali lyawala mu myaka ng'esatu ogenda kugula essimu 3 eyo tugenze wala esaati wengula original n'ogula eri duplicate oba engatto n'ogula eri duplicate. However engatto eyange ngenda gyambalira emyaka 2 gwe mu myaka 2 ogenda boguzeemu engatto 16 n'osigala ng'oli muki mwavu because sente ezaalikoze ekirala agula buwanana. Kati ekyo literally kye tutalaba ne bajja ne batugamba oluguudo lukoleddwa ne wayitawo emyezi 3 ekinnya ena mukoka n'alutwala. Okiraba ate no one is accountable. Nera accountability kintu kikulu nnyo ku key points zentambulirako. Naye ekirala kyensinga okulembeza manyi njagala njigiriza abantu b'e Dubai n'abatulaba. Laba waliyo ebintu bibiri kati mbagamba nga president Singa Katumba. Waliwo ebintu bibiri, tulina omuzungu kyayita state ne tubeerayo n'omuntu kyayita government. State kyeki, government yeki. A state ye Uganda nga olaba Uganda nti with or without kankugezeeko we government yewe yagenda ne Uganda. Obote government yewe yagenda ne Uganda. So government eno nga we tugambye Obote yagenda eyamini negenda n'endala zirikola ki naye Uganda terikola ki oba ekiraba kati Uganda ye state. Obuzibu obuliwo nti government ekozesa state okutuukiriza ebiri their evil acts. Nti ffe Abannayuganda kye tutakola ki kye tutategeera nosanga omusirikale ng'akimanyi nti alina kuuma muntu oba keeping law and order naye naafuna order from above ng'emugamba oyo tomukkiriza kuyitaawo naye ng'etteeka si lye kimukola ki okay. So kati mu nsonga ng'eyo government and the state byanjawulo naye bikwataganiza wamu. However kati byayonooneka ne bidobonkana nti buli muntu ate president yamulonda okubeera mu kifo ky'omulimu kyalimu. Oba ekiraba kati ebimu bye twagala nti tubiteeke straight nti with or without Uganda moves on. The state of Uganda moves on. With or without. N'aliddawo alikisangawo n'akikola ki? Kubanga kati olaba buli omu alwana kubeera president abasinga. Naye ne olibeera president ne bakubajjamu omuti olituuka ekiseera n'ofa. Look at Uganda 100 years. Look at Uganda recently
Mr. Museveni was a young man like me. Now he's aging. Even others, even me too, I will age. That is it. So ekintu ekyo si kikulu. However, kati mu nsonga ng'eyo story yange mpanvu. How I grew up and nina biki byonna. Nengamba story eyo omuntu kinyuma nakwata nafuna akatabo nasoma oba kiraba so nenkiteeka mu buwandiike manyifu abakulembeze tuwandiika nnyo ekitegeeza akasoma kowe kali okubira ddala ng'otandika n'essaawa eno wootuuse ndowooza ensi yakalaba bakayita the untold story of John Katumba ndowooza keekano Abannayuganda abamu abamu abasinga obungi tetwagala kusoma naye obanga osobola okusoma ennyukuta emu 2 3 ekitabo kiba kikulu nnyo kubanga omuntu agenda okukola ekitabo ateekamu amagezi mangi kyatasobola kwogeza muki mu mwandowooza walaba omukulu kakwenza kye baamukola naye nga kyali mu katabo so kati Abannayuganda ate mu nsonyiwe abedda baali basoma nnyo n'abantu abakulukulu nnyo ko mu myaka basoma nnyo kati ate ffe generation yaffe tetwala kusoma kulaba movie twala kulaba bulabi so nga tugenda kudda katabo kaneeno naye nga kuba tugenda okumaliriza nako waliwo ne kaneeno kenda bagenda kubanga tuyisizaamu kwekinotono of course twakalonkize naye yina ate abaddewo ataalabye abeere nga naye ate yongera okubanga nakakola ki akamanyako naye nga njagala okujjukiza gwonna alaba ali ku mukutu ogwa Nyondo Media nti Nyondo Glim ate ye company eteka ate sente mu programu eno yoga era nga abantu bakola ekizigo ekinyiriza olususu kijjamu black sports kijjamu embalabe kijjamu binamakula ate nobeera nga munnange olabika bulungi ate Omuganda n'agamba nti endabikayo omukyalo endabikayo omwami endabikayo kyekitiibwa kyo bekitiibwa kyo ye endabikayo so mugende maaso n'okubanga mwita ku namba y'essimu 0524680778 mubeere nga ate mufuna product eyo era balina n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiva e Uganda gamba nga mmere herbs eziva e Uganda ate nga zikulira ddala yita ku enamba y'essimu obeere nga ate okola ki obeere nga obafuna nga tunakudda katabo kanene okuba tugenda okusembyayo badde akaseera ako wesimbirawo abaana abawala mu biyumba abali e Uganda abali musezebwe batali Uganda akaseera akabaana bayimirira bategisa nnyo Katumba oye Katumba waffe buli mwana ala kubeera first lady mu kaseera ako abaana bapostinganga ne kushado kukisawe abaana bakutegedde bakulabye Steve Labi twali akitegedde ne bakulabye obulabi badde excited era nakaseera ka nafunyeko nafuna ku namba buli awo munnange connect yako mukulu njagala mbereko first lady era bitwa tugende in case so akaseera ako wakimanajinga oti ekintu ekyabaana bawolo okubanga bakunoonyako nnyo tekyakujja ku mulamu mu ngeri emu oba endala waki Ugandans of this generation live through excitement. Wankubadde batugamba tokola decisions ngoli excited. Yeah, oba onyize tokola decision oba excited tokola decision. Lwaki ebyo mbitadde mu gundi mu story eno nti bajja they were too excited. Me too, I was too excited to see that I'm favored by everyone. However, the chance kumulamu kubanga it was a must. Chichengamba it was a must nti nga olaba nti omuntu bwe butumwebo like it is your obligation, your calling. So diversion is ijja kugambe nze diversion yasinga okumenya yeyo okungamba nti ndi moyo nti ngira simanyi ndi ne mwami Museveni biki byonna yasinga okumenya naye bino ebyabawala come balabye their fellow youth muvubuka muto talina family by then ali awo okitegeera nga omanyi guno omulembe gwakwetega byomu yali alina okwetega naye nze nganze tekinzija ku mulamu mwalimu abategululwa oba basigalayo ku mitego bagira babeerayo ku mitego
nga nze tekinzija ku mulamwa nsigala ngenda muki mu maaso. So akatabo kaneno The Untold Story of John Katumba kafaana bwe kati goyina abadde takafunangako takalabangako omuntu yenna obeera nga ayitaaza akatabo kana akafuna atya kuba abantu bangi oli agamba nti nandibadde nsoma ku story y'omwami onendaba ekikola atya ekyandowooza nera lwa Sunday sikyo ku lw'Sunday nja kubeera ku bagiyita ki Mami's Beach Mamuza ojja n'ofuna akatabo ko nenkusayiningirako ne twekubya n'ekifaananyi osigaze eyo memory manyi memory so already bali abafunyeko bafunye abasigala n'afuluma ggwanga naye wasobola okuba nga ate bajja olaba otya nange singa obondekawo ku copies nga omwana asobola okukola ki okukasanga nange kuba kati onawozeeyo Uganda munabaana mwebali abakola mu biyumba abaana bakola ki omwana enzo gamba nti akatabo nandikeetaaze nga tolwedde wazeeyo nabo Uganda kubanga kati changu nnyo kafuna within a few minutes nga kamutuuseeko so bungi sobola okulekerako awo just yakubira ne bakamuweereza kale so omwana yenna nabaliyo ng'ayagala akatabo The Untold Story of John Katumba nze Nyondo Media nkalina waliwo neketwalonkinza nsobola n'okakola ki yakatoni tuba tukavuddeko then waliwo kaneno twakamaliriza okoso kanonkinga akatabo ako ekyakampandiisa bali bambuuza nnyo how to manage a millennial kati neŋŋamba skills ezimu kanzibateere omwe kye tuyita mentorship Baki to ekiwandiike tekivunda nze newe ndiba nga nvuddewo alisangawo alisoma nti you have to be with a vision as a man thinketh thou shall be nga okuyitamu ku muntu bw'ogamba omuntu life is a choice oyo ataliwo kagundi kali nga tulunki nga atalaba life is a choice oba otegeezezza life is a choice bulamu kusalawo bwekati bukafaananye nako ndowooza ojja kundekirako copies nja kulekerako omuntu asobola okuba nga atumya kopi ye yonna gy'aba ayagadde oba kano bonna bubiri then mbeere nga nsobola okubatuusaako kubanga abaana gye baliyo nga bagala akatabo ako life is a choice nakakola nga basically nkawa buli omu awulira nti ayagala okukyusa ku bulamu naye abeere with courage than the one I have. Life is a choice. Kankuwa example oyinza okusalawo ebimu si gwasalawo naye kyokola tudde kyekisalawo ekyenkya oba ontegera bulungi so kati life is a choice nti yo choice gyokola leero esobola okwa affecting enkya ate n'ekirungi kyokola leero kiku affecting enkya like kikuzimba enkya so kwe kukola nti life is a choice whatever you do you have to be considerate and it matters you see it matters a lot neera mulimu guidance nga olaba confidence building owezimba otya okubeera confident tyoyimirira before the right thing no matter what comes your way you stand emubeeramu how to make a good decision manyi sometimes we make decisions nga tunyiize we make decisions nga tukyankalanye ate yet decision esinga okubeera ennungi erina okubeera nga eri rational ye decision nti togikoze omu newankubadde olabika oli omu opiikinzeeko from different sectors ogamba newankubadde nyiize ngenda kubona oluyi olwo ebeera emotion olumukuba naye rational soka nolowoozaamu enaamukuba ngenda kuzzaako ki wanfubutukira mu kikonde nanzita oba ntegera bulungi neweebuzaako muggwe n'otuuza body meeting mutwe gwo nga tonnakikola then n'ogamba kati wano siita bingi nnyo bye twaliyogedde mulimu ng'engeri gye nanoonyaamu emikono we natambula waliwo eyangambye okuva
eshalja okutuuka wali ku union wala nemugamba olaba natambula kuva Kampala paka Arua yo nagiwulidde naye na buli kimu kibaako ne solution kati sotabona katambala kati weather ya wano yo togenda kubeera ku bbala oyitirako mu bizimbe ebyo bitayo kya eseri eri muganda wange nero otambulako wano nawali ng'onoonyayo ekizimbe ate biwanvu sikwegamba okiyitamu ogenda okubala ng'otambuddeko meters nga 4 ebizimbe biwanvu so ogenda okukakana ng'akasana ofunyeko katono naye kyenjagala okusembyayo gamba abannayuganda mwenna abali e Dubai ti project eno gye tuli okolako bye twegomba e Dubai tubyagala Uganda bye tukolere ekitufuula abaddu eno kubanga ebiri eno tetubina waffe naye singa twegatta wamu ne tubituukiriza ewaffe ndowooza kijja beera beta than omuntu omu okubeerawo nga tusikangana emiguwa. It is about kati tekyali muntu alina budde bwa small politics. Abantu bali ku globalization, economic development, exportation. Abantu bali ku bintu tuuka wano abasajja tebakyalina nakye batunda kati batunda vision natunda nti kino kyekirooto kubanga ebyokutunda byamukola ki byamugwako. So kati naffe ekyo tutusobola otuukawo tulina ekirooto bingi nnyo naye ali eno kolanga okimanyi nti kyokola eno tukyagala ewaka. Kyenkusaba nti ali eno laba iga twale ewaka. Copy and paste. Kopa innovate twale ewaka kubanga wona akopa tojja kusobola ku exportinga naye wo innovatinga ate kibeera fa better. Ndowooza tugenda kumaliriza n'akayimba ate kanak'omukulu kankolera nnyo kanakayimba twagala akatumba waffe amanyi ebizibu byaffe katu omukulu nalyoka dda wali eri nti ebangeze kantambule akayimba ako bane basooke bakampaawo naye nga webalego wenna bungi nnyo obukoleddwa bungi obwakolebwa n'obukoleddwa okunyumira eyo ye yali omwaka guli ogwa okulonda kuli okwaggwa naye bannayuganda tukwataganize wamu agali ewamu ge gali maki ate essanyu liri eryali libeera eri oyo ali ewadde. So kansubire gwe wenna abaddala bawina kyopiikinzeemu ate mu lugendo oba mu lugero oba mu bigambo bya owekitiibwa ate Katumba oye oba Katumba John era ng'obutabo kaneeno ngenda kasigaza kopizi eziwerako mbadde nina kyenerabidde project zetwogerako zetwaintroduce nze wano omuntu asobola ogenda ku www.nzimba.org www.nzimba.org gye bayita www.nzimba.org ojja kulaba projects zetwagala okukola zi community nga bw'obiraba wano e Dubai. Tenabadde simanyi nti tusobola oteekamu train naye nalabye ate nga kisoboka kati Suna. So the untold story of John Katumba ndasigazaako copies nga nabagambye. Life is a choice nawo ngenda kusigazaako copies era go nawe na osobola okuntuukira n'oyita kanaba k'essimu 0524680778 nobeera ng'ate mwana wattu ofuna katabo kanene. Mwebale mwenna abadde beekumiddeko amanya nsigadde nga yenze Nyondo Rozet nga mbadde musanyufu nnyo ekigenze wala kubanga ate ntuuzizzaako owekitiibwa President nga bakuvumira waliwo ayinza okuvuma naye nga mubeere abamulabe wa ggwanga abatavumako mubeere etakumira mpeera abakuumi Katumba oye
Yeah. Fine boy Koli Johnny, Katumba Vuligeti, and the music on the beat. DJ Cream on a feki. Katumba to the left, Katumba to the right, Katumba in. Katumba oye? Katumba left, Katumba right, Katumba in, Katumba aye, Katumba left, Katumba right, Katumba in, Katumba aye, Katumba left, Katumba right, Katumba in, Katumba aye. Tebalina kyebangaamba Okutambula Kulaba Twagala Katumba waffe yamanye ebizibu byaffe nsembera Katumba wange ngamba bwekyo Johnny kyange Johnny Katumba oye? Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina bagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanzege era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi yajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga bannaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.